السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Wekitiibwa Allah tumwebaza akyatuwadde obuwangazi, tumusaba okusaasaanya ebyengera ku mbaka Muhammadu sallallahu alayhi wasallam, oyo gwe yatusindikira nga kyakusaasira eri ebitonde byonna. Nam dawusu yaffe ekitiibwa ekyagenda mu maaso, era nga twebaza abo bonna abakwatiramu naffe okubanga batuyambako okukola omulimu guno. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran fi dunya wal akhirah. Nam a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Twagambye mudawusu yaffe ewedde nti akabonero kana kasukuni katta ennyukuta ezikabeera emabega singa ennyukuta ezo tezibaako mpeerezi. Okitegedde? Kiba kitegeeza nti ogenda kusoma ennyukuta eno esooka eriko empeerezi, osome neeyo eriko sukuni, eziri wakati wonna oba ziri mmeka oba ziri mmeka, oba olina okuzibuuka zibanga ezitaliiwo. Okitegedde? Kati bw'otuna kino kigambo kiri mak eno kaafu ye ya sukuni, maktasabat so si aktasabat. Okitegedde? Tugaa nti maktasabat si buli nnyukuta eba mu kigambo nti bagisoma, nedda, kisinziira. Okitegedde? So tugamba nti maktasabat. Ekyokubiri, maqtatalu nti eno efudde nayo nefuna nosoma kafu. maqtatalu okitegedde nti bagisoma. Maqtatalu fil ardi, twakitabidde ekigambo fil ardi. Tuli wano, sayubtiluhu wa maqami wa bil akhirati. wa bil eno lam iliko chi sukun, alif tebagisoma. wa bil katikano ka fatha madi kawangaza alifu eno. Okitegedde? Nekibeera wa bil akhirati. Okategedde? Tuzze wano, minal ghaydi eno lamu eriko sukuni, ese alifu eno tebagisoma. Okitegedde? Kibeera minal osoma nun neki na lam, nekibeera minal ghaydi oba minal ghaydi ng'osizaamu ki etteeka lya madulin. I told you that madulin ebeerawo after harfulin. Harfulin yeki yenyukuta ya oneki ne waaw. Okitegedde? Singa mabega wabeerayo ki fatha, kati nga wano kiri oga nti minal ghaydi hakadha. Wabil sorry bao teriwo wal afidata kati eno
lam yaskun. So alif nefa. Alif nekola chi? Nefa numango ina wal afidata. Mud'inina مذعنين. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.